oba okutandika okutambula ku nguudo kikulu nnyo okujjukira oba ne tumanya nti obutebenkevu ku nguudo bubavunaanyizibwa bwa buli muntu n'ebikwekweto eby'amaanyi ennyo bitandise kwabo abavuzi ba buses naddala aba violatinga route charts oba essaawa ezibeera nga ziragiddwa mu mpapula ezo za route charts ezibaweebwa. Ekyokulabirako nti omuntu bw'aba asimbudde embalala ng'adda eggulu tumanyi nti baasi evugirawo essaawa nga 5, so bwe tuba nga tukulugyessalinga nga oyingira eggulu ne tusanga nti gweokwesiza essaawa nga 4 era gw'ojja kubanga obuuzibwa ennyo. Ate ne Ministry ya Works and Transport nayo egenda mu maaso n'okubanga esaako badges mukimanyi nti zaaliko ne zivaako naye kati zijja kubanga ziddamu era abasooka kubeekebejja bulungi ennyo abavuzi ba zino buses nga tonafuna eno badge, ate buli gwokola ebintu ebitali birungi oba ebitasaana ku luguudo badges zino bajja kubanga baziwithdrawinga, naye kijja kubanga kitandika mu biseera bitono nnyo, ate n'okubanga bainspectinga zino buses okulaba baasi ki etasaana okubanga eri ku kkubo oba baasi ki ekkirizibwa okubanga etambulira ku luguudo.